tusaba buyambi tuyambe batusubirayo mu biyumba bajjako esi batuwambako engoye zaffe buli kimu ate ofiisi yetukola ebyo byonna tetubifunira mu kiyumba naye ofiisi ate bakama baffe bakiriyalinga tudde Uganda ofiisi netukwata ng'eyagala tujjamu ssente tusuubule batujjeko tebatuwa mmere esi bazijjeeko tetulina kye tuyina kubanga kigamba newobuuza kye wakola nga tolina kye wakola n'engoye bazijjeeko nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Omuyimbi Trozen Becky wetwogerera akaabye amaziga n'asaba abantu baveeyo bamuyambe basabire ku mwana we kukiriza nga omwana ono kigambibwa nti obulwadde bwayina bumuli bubi nnyo. Omuyimbi ono Trozen Becky yavuddeyo n'apostinga ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti asaba abantu bamuyambe omwana we bamusabire olw'ensonga nti embeera buli lukya eyongera okwonooneka. Omwana ono alwana okulaba nti assa bulungi, kigambibwa nti alina obuzibu mu mubiri gwe. Kakati kigambibwa nti ekirwadde kino kyaleetera omwana we okuba nga alwana n'okussa omukka, wabula kigambibwa nti omwana ono ekizibu kiri mu bulago mu mumiro. Omwana tasobola kubanga assa bulungi, balina omuteekako machines okuba nti assa bulungi. Kakati omukyalo no Trozen Becky kigambibwa nti ali mu kuyita mu buzibu obw'amaanyi olw'ensonga nti omwana woono amututte mu buli ddwaliro okulaba nti afuna solution, wabula kigambibwa nti embeera buli lukya eyongera okubijja. Omwana ono kigambibwa nti Trozen Becky bafuna machine omwana ono gyakoze okussa obulungi, era kigambibwa nti Trozen Becky agezezaako buli kimu kyasobola, agezezaako ku amagezi abasawo ge bamugamba, yeebuuzizaako ku basawo ab'enjawulo, atambudde mu malwaliro ag'enjawulo, wabula kigambibwa nti embeera yo eyongedde okwonooneka. Omwana tawona, omwana tassa bulungi, alina okukozesa mashini eyo okuba nga assa. Kakati Trozen Becky ng'apostinga ku social media yavuddeyo n'asaba abayimbi banne ba fans, buli muntu yenna, buli maama yavuddeyo n'abasaba n'abagamba nti ali mu bulumi obw'amaanyi, ali mu kuyita mu mbeera enzibu, n'abasaba bamusabire omwana we bambi awone olw'ensonga nti kino kimenya omutima ate kiruma, olw'ensonga nti omwana we gw'ayagala ennyo ate ali mu kuyita mu buzibu obw'amaanyi, ate nga maama agezezaako buli kimu kyasobola. Alwanya olutalo, amututte mu malwaliro, amututte buli wamu, akoze buli kimu okulaba nti omwana we awona, wabula Trozen Becky ye embeera si nnungi. Ate nga tujjukira bulungi nti Trozen Becky yakava mu ddwaliro emyezi egiyise mabega katono nga yakazaala bebi omuto, era nga omukyalo ono Nakawere naye ng'alwana okulaba nti abeezaawo omwana we omukulu kukkiriza nga ye embeera si nnungi. Amawulire amala ge tulina ge mawulire aga Rema Namakula ne Dr. Hamza. Bano bongedde okubanga balumya abayaaye. Rema Namakula ne Dr. Hamza bano ababiri nga baselebratinga birthday ya Dr. Hamza. Rema Namakula alabiseko mu ka video ng'agenda masono okubanga asala keeki awamu ne baby we Dr. Hamza, era bano balabiseko nga bali musanyu eringi ennyo kwegamba nga beekoza biri ebirumya kaana kambaata, ebirumya Eddie Kenzo. Rema Namakula ne Dr. Hamza olumaze okusala keeki ne bakoona mu kadansa awo ne benyiga squeeze, babadde out ku kapate nga bali mu kunyumirwa nga baselebratinga birthday y'omukulu Dr. Hamza. Rema Namakula ng'ono omusajja amwagala nnyo byansuso, era nga ono lyessanyu lya Rema Namakula. Balabiseko nga kwegamba bali mu ssanyu eringi ennyo nga kaana kambaata ye bukyanga separatinga ne Rema Namakula tafunangako mukyala mulala, era oyo ye mukyala gwe yasembayo kubeera naye ng'omukyala omufumbo, nga okuva olwo ye kaana kambaata akyali mu kubanga azimba career ye nga musician.
kakati kyaddaaki omusajja abadde atankula amaka abadde atankula ddyo yaffe gye tumanyi obulungi eya Kataleya and Kendo we twogerera omusajja tumulabye amawulire agabaddewo wiiki eno kigambibwa nti abayimbi bano Kataleya and Kendo ababiri bano babadde batabuse nga tebakwatagana nga kwegamba nga bano kyandibanga essaawa yonna bajja kubanga baseparatinga. Kataleya and Kendo kigambibwa nti ekintu ekyabatabudde yabadde musajja mugo gwa Musa agwego batabula. Kakati kigambibwa nti abayimbi bano essaawa yonna bandisatulukuka bandiseparatinga olw'ensonga nti omusajja omwe ayagala omusajja ate omusajja alina omulala. Kakati nga omwe ali jealous ayagala omusajja naye amufune kyokka ate ng'omusajja ali omu tebasobola mugabanyamu. Kakati ekintu kino kyaleesewo obutakaanya wakati w'ababiri bano naye ng'omusajja gwe tulabyeko omusajja yakula bulungi alina akanyama bulungi kwegamba yakolamu. Tuba twetegereza omusajja ono kituufu ateekeddwa okuba nga abatabula olw'ensonga nti bo kyebalabako nabo bakkiriza nti teeka ssente woolaba kati nabo baasalawo okuteeka obudde we balaba era kitegerekese nti ababiri bano bo essaawa yonna bajja kuseparatinga olw'ensonga nti tebakyakwatagana ate ng'omu ayagala omusajja ate omusajja alina omulala kwegamba waliwo embeera awo baleetera okuba nga tebakwataganako yadde. Amawulire amalala ge mawulire aga Banayuganda abali wabweru w'eggwanga nga bano no bali mu kubanga babonaabonera eyo mu mawanga aga Saudi Arabia mawanga g'enjawulo UAE. Kakati bano Abanayuganda bavuddeyo ne bakaaba nga bakaabira gavumenti nga bagamba banaye gavumenti mutuyambe omuntu yena ayinza okubaako kyakola atuyambe tuli eno wabweru naye tewali mirimu. Kakati bano Abanayuganda balabiseko mu kavidiyo nga bakaaba nga kwegamba babasibira mu kiyumba ekiyumba bakizimba n'ebyuma kyokka ate ensi za UAE United Arab Emirates ensi eza Saudi Arabia ensi ez'Abawarabu ezisinga zibaamu akasana amaanyi ate empewo wejja ejjira ddala kwegamba waliwo embeera etasobozesa omufirika okubeera mu mawanga ago kujjako ng'alinawo ebintu bye ng'engoye ng'asobola okussa obulungi. Kakati babasibira mu kiyumba tebalina kyakulya tebasobola kubaawo kwegamba embeera si nungi mu ggwanga Abanayuganda bali mu mawanga eyo ag'ebweru. Kakati bavuddeyo ne bakaabira gavumenti ne basaba gavumenti okubayamba olw'ensonga nti bali mu kuyita mu mbeera enzibe ennyo embeera ebanyigiriza kyokka ate nga tebalina kyakola okujjako okubeerawo okulindirira kampani ez'abatwala okulaba nti zibakomyawo oba okubafunira emirimu. Kampani nyingi ezitutte Banayuganda ebweru w'eggwanga naye nga tebalina mirimu gye bagenda obbawa nga babatwala butwazi ate nga omuntu gwe batutte asoose tunda ttaka lye asoose tunda piki ye asoose tunda nnyumba ye atunze ebintu okulaba nti agenda ebwera ku biseemu ka ssente ke asobole okazza aleetereko n'amagoba. Stay tuned and don't forget to subscribe. Tusaba buyambi tulyoke batusibirayo mu biyumba bajjako esi batuwambako engoye zaffe buli kimu ate ofiisi yetukola ebyo byonna tetubifunira mu kiyumba naye ofiisi ate bakama baffe bakiriyalinga tudde Uganda ofiisi netukwata ng'eyagala tuggyamu ssente tusuubule batuggyeko tebatuwa mmere esi baziggyeko tetulina kye tulina kubanga kyegamba newobuza kyewakola nga tolina engoye baziggyeko munaffe tetumanyi gye bamututte oli gwe Amina Kambugu bamututte tetumanyi gye ate ode eva Uganda mu bagundi mu kampani yaffe bagiyita Bantu Establishment esangibwa Kitintale eyiwayo bamuyita Madamu Esther bane mutuyambe tuli Saudi Arabia n'akatundu tetukamanyi yonna wonna batulokingidde awantu wonna wasibe tewali wetufulumira enzigi zizo zonna zigule teri yadde esi tetukyasa